Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Hello? Oyisiza mugundi mbukoma nsimbye. Kati nzije mpaka ku Kyesembabule. Kati awo oyise mbukoma nsimbi. Waliwo akatawuli kojja okuddako oba kayita kagologolo Kagologolo manyiwo. Kati oba wakakavaamu boodi waliwo ekkoona eddene. Obanga amalako ekkoona ojalaba akapande kaliko kikuuta kasonze. Kaliko ki? Kikuuta? Omanyi gye twali luli. Kale kikuuta. Tujja mpaka kikuuta oba just ndabe kapande? Ojja mpaka kati mubatana ojja mpaka Mirembe. Akafo kayita Mirembe ku muzikiti. Mirembe ku muzikiti gwe wonnindidde kale. Manzije mpaka awo. Siwe waliwe twawe. Nange ndaba yeeyo gye twakolera gundi. Nange bwe ndaba Mirembe. Agambye Mirembe waliwo ki muzikiti? Mirembe omuzikiti waba guyita batya? Kubino byokola binjiwo mwana kwanina yotunula byankuba binjiwo lutiko wabulonina kubino byokola binjiwo mwana kwanina yotunula byankuba binjiwo lutiko. Moja munyambe mumbulireko bwemba mwita. Ekidde Mirembe ku muzikiti. Anti tufune bali tubuuze bali eri. Tutandika mutandike. Aweddeko. Yatandikidde eri mabega. Mujje baleko bassebo. Mbuuzaako Mirembe ku muzikiti. Yesebo. Tweyanziza ssebo. Kikuba ekyettaka. Wali ebyapa. Wali ebupande obungi. Tweyanziza ssebo. Yeyo gye twaweta yennyini bamama kagimu. Yiyo Mirembe ya R yiyo. Wow. Kamukwatira akavidiyo wano mama kagimu ewaabwe. We wano oli we yatulindira. Mama kagimu tukomyewo ewaabwe. Yennyini. Twabaddeyo. Then wali brother we yatulindira ewabadde obupande. Eno nno babiyita byapa. Tuli bukoma nsimbi nate tumanyi tuveeyo tudde Kyotera Kyakkonda Essagala. Manna oyo wetukomyewo. Kamwaka vidi yali anasanga.
bambi ono ali wakati aveewo kuba eyiye si yenfu batuyambe has moved. Hello? Ndi kuky'Mirembe kwendi kati nzija mpaka wa buuza omuzikiti gw'Emirembe. Nzija mpaka ku muzikiti kale. Okay. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi ennamba. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-26-73 Kampala Polytechnic Mengo Beyond Limits. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Park and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. Na alowooza okutegeka emikolo ayina birthday azinjogera ku mikolo gyonna bw'oba oyina birthday oba oyina anniversary oba oyina oba like anyone gweyagala okucelebratinga naye nga weebuuza nti ani agenda okunkuba ebifaananyi ebirungi, ani agenda okunkwata vidiyo eri emalayo eyina ekifaananyi ekirungi. Nze bali nabatidde bakwata ekifaananyi kiringanga ziri kamera eza Hollywood. Ani agenda okunkwata buno mubumanyi obwo bushort movie obwo tukola ennaku zino obwo bwe mulaba ku bali abawala abasirayinga naawe osobola mukwano bano be babikola bokka babayise Hypex Studios ye mukwano bekwate bagenda kubanga bakukolera ekyakabi ogenda kufuna ebifaananyi ebirungi ddala balina packages ez'enjawulo si mwabagala package
babaletedde package ebyuma byonna babiyina byonna omukolo gwonna nono ku ssente entono ddala nabagaye muteeke omuwandiika ngenda bawa contacts bye bakola bingi nnyo ddala gwe wenna alina omukolo gwo nga wandyagadde okeepinga memories zo omwami oyagala kuproposinga nga wandyagadde olage n'abaana obajjukize munange wannali mproposingira mami wammwe nga musaba obufumbo nkugambye babayise Hypex Studios. Alright, for video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc. Yes, baba obasanga ku bali located awe na Janankumbi near Cobbins Motel, Busabala Road. But kisingako obakubire ku namba z'essimu zino wammanga. Zizo ziri awo ku screen, but still ziwandike wansi kanzi kusomere. Don't get confused. Tokubira Hypex Studios ngobagamba alo Shifa njagala ku surprisinga mwami wange. No, nkugambye Hypex Studios ngoyagala ba coveringire omukolo gwo oba ebifaananyi basange ku +256 mwe abali e Bulaaya abali mu diaspora don't forget okuaddingako code as in +256 ogimaze ogiwandiika then oteekeko 754 ogimaze eyo oteekeko 19 24 34. Alright, mbawe namba ey'okubiri obasange ku +256 omaze giwandika code then oteekeko 789 oyongereko 34 oyongereko 38 oyongereko 02 babayise Hypex Studios. Nje baleko basse surprise ataka tazileta hatataka ondinanze nje baleko banyabo faba bakubye enfuufu eri ennene eyo ennene egenze naffe ezze kyetukola nje baleko katugenda kola ttya twambuka mwamusooke mwekweke wantu kale katubiseemu tufune bino ebintu nze era oba kuŋŋamba kagologolo n'akava eno nno yennyini eno era twagenda eyo waliyo essomero njebaleko banyabo kale nabasoose muno dda nambula Masaka nazze nakiro natuuse ssaawa 11 gye banzaala nazze 11 nga bukya kaneŋŋamba nange kannambule ku bantu kyotera wa nze sisobola eno ejja ekunkumuka kati lutayakwatako wano nze era sizifissa nnyo ttiimu tonnagiraba gwe linda abalenzi abanyirira bati osobola babeeza ku ttiimu n'obalekesa ba girlfriend weekend kati waliwo ababasooseeyo oba yemmwe naye bo tebali mu surprise like tebabimanyi okay baby how are you so kati ekimu ky'omu ekirala ky'omu bafuuka ba sister babire ne nakato balongo bannange oba bakikola batya bannange nera baagalana bulungi nammwe abaana ne mwagalana bulungi wow kubanga ekituufu ensigo eviira ddala ku bakulu nabyo byabwe babiri
okitegeera ne basuubiraani okay then awo ne tubakubira essimu nammwe ne mulyoka muvaayo. Kaggologgolo ate manyi ogenda kukola ng'abayimbi nyongezaamu nze era munaye babinkola nnyo bino omuntu nagamba ekitundu kulwaki kati ate gobagaana kati gwe nga gwe kati gwe anti gwe gyekolere kati bwe banaakusooka ngati nze bantuma ate mbamanyi nti yeye nze ngireeta ne mwesootingira eyo nga mmwe okitegeera kale nze essimu eri mmotoka ngena giraba kale katusimbule kati n'amanya nti weewo nedda kati osobola okukulembera but you stop somewhere. Okay. Omulungi ate wa ku Spark TV tuli mu program ewunyisa omwagalwawo surprise your loved one buli lwa Sunday ziba saa 12:30 ku YouTube otusanga oteekamu ewunyisa omwagalwawo surprise your loved one subscribe obeere ng'ate otulaba era abasinga ab'ebulaaya batulabira okwo nammwe agamba nti essimu yange ekyangu yange otulabira okwo tuzze kati wano wetustopinze bayitawo batya mirembe mwe bali kutambula naffe mwena abadde mu lugendo luno tuli mirembe right now era twakavaayo eno recently wetuberedde mu success z'abaana omukyala yatumayo bamuyita maama kajimu okolera awo Dubai we bale tuwagira for so many years mutabani we ne family bali emaaso awo so tukomyewo era wetugambye tuweta ne tuga yeno yennyini gye twabadde so tuzze okusurprisinga abaagalwa baffe abazira baffe olunaku olwaleero bayite baani balongo bajjajja baffe nakato ne babiri naye nga surprise ya leero erimu ekyenjawulo ekyewuunyisa era abakyala mukoppe nnyo ebintu bino yes omwami wo waleeta proposal bwetyo mukwano mugonde kyala mulabire ku bajjajjaffe mulabire ku bajjajjaffe gye tulaga balongo tulabutuuzi mukanye ne munno nyumba egyo leero omwami ng'agamba kati kisenge kino gyenzira kati kino gyenzira omwami kati takyaliwo ne basigaza omukwano ogwo kati abalaba bagamba tulimba mukwano gye tulaga mulindirire tugenda surprisinga naye nga surprise enani agikoze bazzukulu be beegasse wamu ne bakola surprise tetujja kwawula nti aboono oba abooli babagambye bali balonga ate ng'obuuza ekirala katusimbule tutuukeyo mubeereeko temuvaako kale tugenda naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyetasobi aibinde birungi rwenda agambye tukawa tuserumu efulume kuba yayingidde dda waliwo ne wendaba amamotoka waabo bazze dda kale kati anti bano abaliwo tubabuuzaani naani like bajjajja agenda bakutuusaako kankusindikirawo agenda bakutuusaako jangu omugamba ajje ku mmotoka wano ntuuse kale ssebo naffe basanga biriwo ebimuli byabajja bagendagenda the flowers. Hello, how are you? Oliotya? How are you? Salamu alaikum. Nga toyogera. Salamu alaikum. Nteeba alaikum. Kale ssebo. Iye eradde ssebo. Sibetano ssebo. Bulungi ssebo. Kale nammwe mujeebaleko. Kale twagala kubuuza ku bajjajja bate tulina obulabo bwabwe nange ogenda bampitira mubasange bale baba babayite yesebo tweyanze kababayite bring the phones tuzinyige muno munda akwate keeki
Within ye munda Hana eno gise wakati ngene. Kale sio. Salamu alaikum. Jebale. Benyini baganda bo. Babuzeeko. Bebo benyini. Naddala oyo omuzungu. Oyo ye yakava mu America. Kyagenda kito nnyo kati tekikujjukira. Kyagenda kito nnyo kati tekikujjukira. Naawe ogezezaako musika ekifaananyi. Kyennyini ye oyo ng'ojjukira. Maama ow'emmanju. Ye yasikira maama azaalaazi. Kasuula. Otegedde. Sekindi kasowulya nga boogedde Sekintu. Omanya nti nze gwe otuuse. Nange emikolo mugyebale. Seekaze wano tunula mu bintu biri. Kantunule muono. Bannange. Sooka olinde. Obadde olinamu endala. Ategekera kifaananyi nno. Era era nno bakuba ekifaananyi. Kyekyo. Ndooza bennoonya tugende emmanju. Tujjeeyo. Omaze? Tulageeko. Okitegedde ali mu kiraasi ayagala by'omukubyo bimulage. Olabye bw'onyumye? Olabye? Kigambo. Obugambo bw'ensomyo obulize. Bugenze eri Katonda. Nnyo straight. Nze banjagala kulwa kusoma Oluwarabu. Alhamdulillah. Naawe ndowooza maama ow'emmanju yakuzaala. Nze ojja kummanya. Ogenda kuntegeera. Butya. Ngenda ogenda kuntegeera. Kyandigirewo. Awo wennyini. Oyo muzzukulu wa Samakadde. Okitegeera. Kati kamale kugenda eno okusanga bamaama babuuzeeko. Annange. Oba nzirewa oba nkole ntya. Bannyabo mugyebaleku. Baliwa bajajja. Kati ngende emmanju. Ngende emmanju. Mbi. Yes. Wanje. Bwe nasoose tuma teyakomyewo. Ndowooza ngende mbeenoonyeze. Kangende mbeenoonyeze kubanga munnange. Wanje mukwano. Bali eri mmanju. Kati babadde bagamba ogende obagweko eri emmanju. Kale kikola. Kale. Bafulume. Kati bafulume. Bannange. Kyendabe kati surprise yange enaatera offa. Mubaze eno abantu mubaze eri abantu bange bwe mubazza mu ddiiro mubatambuza.
Wamma bannange munviire ndaba abalungi bange bambi mwe sirina kye mbaagaza. Thank you. Bagenyi kale salamu alaikum bannange ndaba kuki banga ddene. Ne bwe twetuulira wano eno ne tufuna kawewo. Ate namwe mujja bamwebuuza tunyumya biki kati katubinyumize we mubirabira. Mulongo munnaaliwa mulongo aliwa naye ajje tumubuuzeeko bannange. Kale nange nsanyusa obbasanga. Iye Allah abakuumye atya bannange. Alhamdulillah bwe bulungi. Kale jangu otuule wano ngenda tuula naye nnange. Salamu alaikum. Nsooke bakwasabira abo twebuuze nga mubikutte. Wanje kunze nzijidde mu stayiro. Iye bulungi mujebale mwebale kuuma waka. Kale dena temunzijukira ngezze naye teyinza kunzijukira. Ne bosbooti ekifaananyi tewaliwo ekiva mpana ekyo ekirabo wamma embaleetedde ebirabo nga tuli eyo tubamiisinga nga tubalowoozaako. Bwanje bannamwandu ababiri abalongo baffe nakato ne babiri. Kaakati nze gwe mulaba wano yenze Shifa Nakawombe. Shifa Nakawombe nkola ku Spark TV. Nyina omuntu eyankubira essimu n'aŋŋamba ayagala basiima alina by'ayagala obbeebaza. Mukoze ebirungi bingi nnyo, mugwana okusiimibwa n'okwebazibwa n'okulagibwa ku ssanyu. Nantika ebirabo bingi nnyo ebirala bikyali mu mmotoka omwo. Mwani gwe musuubira? Mulowooza ani eyankubira essimu? Kuba nange nafuna ssimu. Simanyi muntu naye nakubirwa ssimu. Mulowooza essimu eyo yava wa? Era maama ojja kugitubuulira. Ojja kugitubuulira gwe mwennyini. Ani? Ojja kugitubuulira gwe mwennyini. Yayinayo amujjidde. Ani? Abudu? Abudu ali ludda wa? Tomanyi gyali? Kati kankube ennamba bw'osuubira Abudu. Omulongo wo omulala ye agamba n'amubuulira tamanyi. Tamanyi atutumye. Kale kankube essimu tulabe. Abudu ly'erinnya lye tulinawo kati. Katukube essimu omuntu atubuulire yaani kuba nange simumanyi nakubirwa ssimu. Nga ndi eyo mirimo gyange. Naŋŋamba mune olunaku nno bwe ruti. Onaafuna obudde yitirako eyo. Nze kankube ennamba y'essimu gye nnyina simanyi oba ya Abudu oba yaani naye nkuba ssimu eyankubirwa. Kati omuntu ye atugambe. Si kyo? Kankube essimu. Kyokka naye omuntu n'akutuma ate n'atakwata ssimu. Bannange oba nsaasira eya time. Aye kansaasira eya time. Hello? Hello? Gyebaleko ssebo. Kale nnyo naye gyebale. Kale nkoze ogambye nti ani gw'osuubira?
Asuubira Abudo ate n'eddoboozi owulira lyeryo? Agambye eddoboozi liyinza oba si lyeryo. Twogerako naani ono? Abdulkalim. Walugembe yoyo ndowooza yatukubira essimu. Wannange uno mukwate mwogereko naye essimu yiino. Sebo Abdulkalim. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana gwe ng'otugambye ebigambo bannange ng'otugambye biri wano bitumenya wangi Allahu akbar. Allah kuwa obulamu mwana wattu akwongera obulungi. Bonna bazzukulu bammwe mutukoze ebigambo bannamwandu bammwe. Ebigambo ebinyuma ebirungi wona Abdulkalim Walugembe ne banne abazzukulu bonna. Ndi ku mutima oli muku oli ku mwoyo nga bannange barakallahu fi webale kututumira mukyala mulungi nnyo nga tuyisiza bw'otulabako olinga bwe watuggira ewaffe. Zino nno ssimu abatadde ku mutimbagano. Bagenda kuseereza. Tata Abudu aliwa. Aliwa wanange mwebuuza. Tata Abudu aliwa baba tuyambe. Oba tuyimirire babalengera nti tebabalengera. Tata Abudu aliwa. Bannanga abazzukulu bajakimu nga mukozi ekigambo. Kamusula keeke. Babuulire kwata n'abalala mwenna abaliwo mugenda bawa ebigambo byammwe kuba abantu bakola ebintu nga balina ensonga. Kati ebigambo ebyo nabyo tubyongerezeeko tubibagambe. Tutandise ne Abdul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twabadde wano sinze nzekka bikoze bino byemulaba naye fenna abazzukulu babakyala bano byemulaba abazaala abaami n'abakyala abalungi mufe mwe tuva ne tugamba tubasiime olw'okuzaala bazadde baffe ne batukuza mu nkuzo ennungi ne tubaako ne tutuukako we tuli akatinitini ke tuli ne tufuna endowooza eba waka surprise n'obateekako ku .com era ey'okuseereza nga tuli bazzukulu ab'enjawulo twegasegase mpolampola ne tubakolera ka surprise kano tuba tusaba bajajja baffe mu kasiime yadde katini nnyo tusaba mu kasiime. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abdulkalim ne banne barakallahu tukwase omulala
amalonda gowa alonde omukyalo ono omunyirivu kumulengera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bannange twakoze surprise eno ne bannaffe abamu tebaliiwo naye nkakasa batulaba batutumye naffe ffenna abali wano twebaze bajjajja baffe bano batulabiridde ng'abazzukulu ate batukuzizza bulungi ate batwagala ne batwagalira n'abaana. Bannange bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala. Barakallahu fiikum. Thank you. Omulala alinayo obugambo ne waba tali mubazzukulu ng'olina obugambo bw'abalungi baffe bano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannaye tweyanza bajjajja baffe abatukuziza nga tulina empisa. Tweyanza bajjajja baffe tukoze ka surprise kano nga tubeebaza tubasiima empisa ze batulaze omukwano mungi kubanga tuli bato tukuze katuzadde kanaffe tubaleetera baffe abaana balera Ate tukyabasiima nnyo jjajja bahajati baffe. Okay, kati funa omulala yenna ng'olina obugambo bwabwe bambi obubeebaza. It's okay. Hajati kwata Mbawale bamama bange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala okwebaza abazzukulu ba Kamulali kye bakoledde bamama baffe abalungi bakyala Hakimu. Mwebale kubaagala, mwebale surprise gye mukoze. Allah bagaziize. Bamama baffe tubaagala nnyo nga bazzukulu mwe babagambye nti bakyabakoya surprise tukyazikola tuzikola. Allah batuwangaalize kuba tukyabeetaaga. Twagala mulabe ku ssanyu erisinga wano. Ne taata waffe Allah amwekyumula ekyemirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange twebaza nnyo twebaliza ddala bajjajjaffe ate nga yemmwe bakyalaffe naddala ffe abazzukulu wano. Surprise eno ekoleddwa twagikanyiziddwako eri bakulu bannaffe ng'abazzukulu ne tufuba okulaba nti mu byonna bye mutukoledde okuba nti tutuuse wano ne tusalawo tubakolera akantu akatono ennyo weekati era ne tusaba Allah subhanahu wa taala mubeere nga mukasiima nga ke kakyali akatono ng'ebinene nabyo bijja olw'okusaba obuwangaazi eri Allah subhanahu wa taala kubanga twagala tubatwaleko n'okubalambuzaako mu mbeera nga mulambulira mu nnyonyi insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano. Bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde, gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya. Balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano. Abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathe Kabiite abeere ng'ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye. Registration fee byonna ogenda kuba obitegeera. Nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere ng'ate akunnyonnyola details ezisingakaawo. Mujja kumbuuza eri ku WhatsApp. Yes, enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223. Njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223.
obeere ng'ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu ngikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi ennamba. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-26-27-73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajjansi. Park and Go Tours and Travel Ekajjansi. The world starts now. Na alowooza okutegeka emikolo ayina birthday azinjogera ku mikolo gyonna bw'oba oyina birthday oba oyina anniversary oba oyina oba like anyone gweyagala okucelebratinga naye nga weebuuza nti ani agenda okunkuba ebifaananyi ebirungi, ani agenda okunkwata vidiyo eri emalayo erina ekifaananyi ekirungi. Nze bali nabatidde bakwata ekifaananyi kiringanga ziri kamera eza Hollywood. Ani agenda okunkwata buno mubumanyi obwo bushort movie obwo tukola ennaku zino obwo bwe mulaba ku bali abawala abasirayinga naawe osobola mukwano bano be babikola bokka babayise Hypex Studios. Ye mukwano bekwate bagenda kubanga bakukolera ekyakabi ogenda kufuna ebifaananyi ebirungi ddala. Balina packages ez'enjawulo si mwabagala package babaleetedde package ebyuma byonna babiyina byonna omukolo gwonna nono ku ssente entono ddala. Nabagaye muteeke omuwandiika ngenda bawa contacts bye bakola bingi nnyo ddala. Gwe wenna alina omukolo gwo nga wandyagadde okeepinga memories zo, omwami oyagala kuproposinga nga wandyagadde olage n'abaana bajjukize munange wannali mproposingira mami wammwe nga musaba obufumbo nkugambye babayise Hypex Studios. All right, for video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc. Yes, baba obasanga ku bali located awe na Janankumbi near Cobbins Motel, Busabala Road. But kisingako obakubire ku namba z'essimu zino wammanga. Zizo ziri awo ku screen, but still ziwandike wansi kanzi kusomere. Don't get confused. Tokubira Hypex Studios ngo bagamba alo Shifa njagala ku surprisinga mwami wange. No, nkugambe Hypex Studios ngo yagala ba coveringire omukologo oba ebifaananyi. Basange ku +256 mwe abali ebulaya abali mu diaspora, don't forget okuaddingako code as in +256. Ojimazo jiwandika then oteekeko 754 ojimaze eyo oteekeko 19 24 34. Alright, mbawe namba ey'okubiri obasange ku +256 omaze giwandika code then oteekeko 789 oyongereko 34 oyongereko 38 oyongereko 02. babayise Hypex Studios. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntwala omukisa guno okwebaza bajjajja baffe. Bannaye tetumanyi kyakubawa. Ffe tukuze betulaba ebbanga lyonna. Kyo mutuufu tetumanyi kyakubawa. Okujjako okubeebaza ng'obwebaza. Tusiimira ddala byonna bye mutukolera. Tumanyi nti
teri muntu atasobya tubasobya neera bwe tuba nga tubasobeza tusaba mutusonyiwe kuba naffe tuli bantu tusaba mutusonyiwe nga bwe tuba nga tubasobeza. Kale tweyanziza. Waliyo omulala? Waliyo omulala? Wanje? Okay. Kati nabo kababeeko ebigambo byabwe bye batugamba tusale keeka ate tusooke tubalekere vibe y'omukolo. Ebirabo ebirala biri wano byonna. Ye kati kantandikire wano obeeko ebigambo bye byoyogera okusinziira munnange bw'olabye obugole bubaguddeko nga temukisuubira eyo twogerera mmwe bagole kati. Kankukwase. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusiimye nnyo abaana baffe ne tusiima nnyo abazzukulu baffe abavuddemu bino era bannange mwebali kutwagala. Barakallahu fiikum. Allah abawa obulamu obulungi mwebali kutwagala abaana b'abaana baffe ne mututuusa ku bigambo bino lwakuba Allah atugeredde Haji naaba nga taliwo bambi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tusooka okusabira Mukama waffe gyali yonna. Ai Allah amusaasire amugondeze entaana ye. Naye abaana b'abaana baffe ekigambo kye mukoze tulirwawo nga tukijjukira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungu abawa obulamu, abawa okumanya, abawe n'okutegeera, n'abawe emaali ennungi n'ezzadde eddungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Okay, mikwano mulungi atwala ku Spark TV program wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Eno ye program etuleetera abantu baffe abatukolera ebirungi ne tubasiima buli lwa Sande ziba ssaawa 12:30 mpaka kwemu nga tusiima abazira baffe. Kati leero tucelebratinga ababiri bano bazira baffe ate ne kano ke mutwerabira munnange wabaddeyo abawakana betugambyeko nti nno betugenda nno surprising abaafuuka ba Luganda naye mbuno bakazi bajja bawakanya olwo n'abasibye ssente zaabwe era ngenda zirya wenzirirayo mubakaka sente kituufu ngende ndye ssente olulaba kituufu ddala twafuuka ba Luganda bannange. Ono muto wange muyita muto wange naye nampita mukulu we n'abaana baffe betubagasse beetutyo tusaba Allah nabo abateeke mu bulungi bwe tulimu ng'ate tuli mu nnyumba emu ekyewuunyisa naye sitwesambangako sitweyokyangako ku mazzi okuva yegwe mukyala mukulu oli ye muto ennyabo bwe bamuleeta bamwaniriza namwaniriza tofunangako mu mutima wadde bujja bonna ate ne mukama waffe n'atukuuma mu bulungi okutuusa Allah lwamujjuludde nagamba nti ono ye munno naawe oli ye munno n'atukuuma mu bulungi okutuusa Allah lwamujjuludde tubadde tuwangaddemu wagendedde nga nze ndi myaka 65 yampasa 58 kino bannange nze siina njogera gye nnyinza kukyogera kubanga otambula egombolola n'ogimalako n'okwata n'eyokubiri n'ogimalako nga tozudde bakazi babiri mu nnyumba emu naye ekigambo kye tulina alhamdulillahi rabbil alamina we tutuuse tusaba ejja n'ennyingi bannange kyensinga okubeebaza omanyi ensigo eba kuva mu mmwe nga temukwataganye kyandi affectings abaana n'abazzukulu naye abaana n'abazzukulu bonna bakolagana bulungi olw'okuba nga kyava ku mmwe kuviira ddala ku mwami nammwe so ne musiga ensigo eyo ennungi tukyebaliza Katonda kuba yennyini buyinza era ye yabagatta mwenna nga muli balungi ko omulala sobba omulungi nga ye omutima gwe gwagala munne naye ng'ate omulala asika munne tajja naye Katonda yakwata abantu be n'abagatta wamu nga bo mu kintu kyabwe bakolagana bulungi ne bakwatagana
bannanga abaana b'obuwala abali eyo abatulaba mujjawo simuyeekera obubaka buno mubutwale mufumbire ddala mukwatagane mu bitiibwa kuba kino kyawunze nange mbudde wano nga njize ezo empisa nzitutte wamma bajjatiye nange mugamba sisobola gwe tosobola labira ku bajjajjaffe bamaama ffe ekintu ekitono bwe kityo okukolagana obulungi anti gwe buli wolema okukolagana ne munno bikyonoonera baana nabazzukulu kati biralamu byafuuse bitya nedda mwe mukwatagana babiri kati omulala ajja ye mumulemesa okay katusale keeki yaffe eno okucelebrate okusimu kijajja empya oba kale tukwate wano tusale keeke nga tucelebrate empya gy'onoonya simu ye empya yiri bagikwatidde kale katukwateko fembi nawe kwatako okay tugenda kubala 3 to 0 tusale 3 2 1 0 mukwatireko essimu bambi okay nyongera bajjukiza eno tebadde birthday tegubadde nti oba ki wabula bubaka bwakwebaza abajjajja baffe ngera kikoleddwa abazzukulu bagala okusiima abajjajja bajjajja babasiima nti mwebale kuzaala bazadde baabwe ne mubakuliza mu mpisa n'eddiini kati n'abazzukulu bwe babiraba kati ebirungi ne gye batambudde mu nsi ng'ebagondera ensigo yava eno kati ne babyegomba nakkirize nabo bagende mu maaso nabo inshaallah kati munange bye bubaka buno kansule nti mubufunye obubaka bwe babeebaza ani agenda okusalasala keeke basaavinge abantu nze kansooke salirako bagole mumale musaavinge n'abato alajanira taataabwe taataabwe azze nawe piki yenjirabawo taliiwo kansooke mbawe mulye ku keeke abagole beeriise omwaliisa munno okitegeera sinze abireese wuuli yes bisa ku munno koyagala okay kankadde mutayagala mutuga omuntu akwagala oba omulaba okitegeera kati okitegeera kati mbadde nsaba tubayimbire akayimba ka maama akasiibula tubayimbire akayimba ka maama singa si mukyala aka Rema oba aka Judith babiri aka maama tuyimbe kaluwa singa sasoma singa jangu wano yimbe nawe jangu wamo bayimbire mwe 3 2 1 go singa si mukyala singa sasoma singa bama singa si mukyala singa sasoma singa si jjajja we singa obululu bannange banange walonekano tomulinda kufa mama otwale ebimuli ku ntana kale muwa katono koolinawo ngakyali bulamu kuba mama lwali kuvaako oliraba obuzibu mu nsi nga byonna byewandikugambye maziga gokka golajja kati jjajja mugambe kati mubuulire bambi kwata essimu omukubireko akimanye omwagala tuliraba obuzibu mu nsi okitegeera nga byonna byewandimugambye maziga gokka bajjajja baffe mwebale naye bannange nga zabuliddewa nange kyeneebuuza tuli mulumbe tuli ku pati tugende mu maaso okay
tweyanza nnyo tweyanzeege bagenda basavinga keeke naye atenze Hope Shifa sigenda kusukkako wano olunaku olwaleero kyemmanyi nti abatulaba ku Spark TV stroke NTV sheno mufunye ekyokuyigamu ate nga ffe tuspreadinga love liba ssanyu omuntu mugambe ng'okyamuyina si kibi kugamba muntu thank you si kibi kugamba muntu nti I love you tusiima abantu baffe nga tubayina si kumala tuvaako tutandike gundi oyo nno yali bwati gundi kino okitegeera so tweyanziza nyongera obbajukiza otusanga ku 0782101569 0702562157 abatuteekamu ssente babayita Park and Go Tours and Travel bali awo ku Entebbe Road ekajjansi ekizimbe bakiyita Hamida Loft ku level 3 genda ogwo wena yandiyagadde okugenda ebweru mu nsi zonna Europe Canada America buli wamu nayagala ofuna omulimu mu Middle East babeera bakikwasaganya genda bugenzi awo ku Hamida Loft mbagala nnyo nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope ku Spark TV bye bye kale banyambe ko kusavinga abaana kale banange samiso balaba kama yongero bakuuma omwami sinnafuna bananga baami bakati sibangu banange naye nga nteeka mu dduwa essaawa yonna bajja kugamba mbanonako mbu bwe nfuna omwami nyina banonako bajje ku mukolo gwange inshaallah okunya eddoboozi ate ne tukulaba ngenda kubanonako nja banona mujje ku mukolo mwe mukanya dduwa zokka zijatuuka inshaallah sente bannange za ddala ntuufu yes excuse me Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa